Amanya go bakuyitani ssebo. Nza kwishuka Davis. Kwishuka Davis. Nza kwishuka Davis. Nza sanne yi. Amanya gago bimbi bakuyitani. Princess King. Amanya go bimbi bakuyitani. Kati awe wekitegedde nti bia taliimu otulimba. Obedo owefumba kati bwe mutadde kamera nze kitegedde. Aha kati amanya go bimbi gwani. Master Parrot. Okoze eki kikyokoze. Bwe nkonya wale kuberi bansi ne kuona. Kati mengeze indinga ne bagale ngamba. Ambaze bwe ngamba oba nkubewo. Ta kutenga nziruka. Akutenga paka nzinge njala komawo. Master Parrot musajja wattu bannange ensi eno Mukama Katonda wakuyambanga n'akuwa ettutumu omusabanganya at least alikuumireko paka lw'olifa. Omanyi bagamba nnyo olugero lunene olutuufu zikusookanga ne zitakuva mabega. Omuntu yali abaddeko omugagga okwavuwala mazima ga Katonda depression kizibu kubeera ng'omuntu omu agisurvivinga n'obugumiikiriza obwo okubeera ng'amalako mu bulamu bw'obwavu nga wali obaddeko omugagga ng'omanyi ne w'obeera ogenda wali era ogenda linnya emmotoka ye kujja mu kikomero ogenda wali ku dduuka okomewo actually ng'ogendera ki ku dduuka ebintu mubigula mu supermarket okutuuka time nga kati olina okufuluma mu muzigo ogende wali eri ate in most cases bambi abantu abamu basigalako ku byalo kwe baali oba mu area y'abantu abaali babamanyi kwegamba ne bafunira ddala obuzibu. Master Parrot musajja wattu mwenge bagamba mwenge nina munjogera esobola okiraba mu bukale kiyinza okubeera nga mwekirimu mwenge naye musajja wattu yakuba obuyimba Master Parrot awo mu Firebase crew awo Master Parrot ani atamanya Master Parrot nakano akatambika edduga akasembayo kankakutereko osobola okubeera ng'okirabirako naye nga sinnabeera nga nkakuterako kankusaba subscribinga no ku SMX Media tujja kubenga omusinga updates naddala ngazi. Jjajjange bambonereza bannange nange bambonereza era nabeetondera waliwo ensonga ze baŋŋaana nga naye ŋŋenda nabyo mu maaso omanye ffe abavubuka tulina nnyo emputu naye muganda wange basajja bakambwe basajja bankubya piki omukono ne gukutukamu naye baguyunga era waliwo omukazi eyankolako omukazi mukadde era naye ajjanjabisa nkoko naye w'amaanyi era gugenda gutereera weewaawo naye nga gw'olina ensongayo genda ku akawunti yange ggyayo ennamba onkubire genda ku akawunti yange oggyeyo ennamba onkubire.